say, with unity and diversity, all on a mission to build a nation that would make life better for the future generations. Well, indeed, we are that generation, the grandchildren of the independence generation, and oh yes, the grandparents of the future generations. We must within ourselves find solutions, since our leaders don't seem to care for the next generation, but instead care for the next general election. Abalungi mukama waffe yeebazibwe nnyo, muje baleka emirimu, nsanyusa okubalaba, mwebala okujja, mwebala okubeerangawo bulijjo, mukama bampeera omukisa. Abaisiraamu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nammwe mwebale kubeerayo. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 31 omwezi ogw'omunaana omwaka ogwa 2021 tugenda kutandika video. Leero sireese kyawandiikibwa kubanga kyawandiikibwa study gyenkola ekyali nnene, saagadde kukitandika kikomya mu kkubo. Enkya mukama bw'aba yagadde tujja kisoma enkya kuba ne politics abadde mungi. Bwe mbalabalamu ekyawandiikibwa kinene nnyo, kigazi, ate ne politics mugazi. Kanzijewo politics ono, enkya tuleete Bible and politics. Ekyawandiikibwa kino nga sikimogoddeeko, ate nkigire, ate nkitandikireko olunaku olulala. Kankireete enkya tukisome enkya
omulundi gumu mukama bw'anaaba ayagadde, kuba kigazi nnyo ate ne politics munene, obuntuntu we buli awo bunene, kubanga ate bwe tutabwogerako basobola obutabwogerako ne buyitawo nga tobutegedde. Okusooka byonna njagala kubeebaza olw'okukolera wamu n'okukwatira wamu okuyimirira ne bannayuganda bannaffe. Jonna ku by'omulanga gw'omunnayuganda munnaffe, omwana omulenzi ali kuddukadduka. Bw'onyumya naye omutima tegulema kukwennyika. Alina obwetaavu bungi ate bunene. In fact bw'anyumya akaaba, musajja naye akaaba amaziga. Ekimu ku kimukaabya bingi, naye nawe bw'obiwulira okaaba oyinza okulowooza nti oba alina n'ekizibu ky'obujjanjabi, nti mujjukira Eddie Mutwe bwe yajja n'ayogera n'akaaba, komanda n'akaaba. Kati awo teebereza ku lutu baamukola ki nga komanda akaabye, Eddie Mutwe yatulika n'akaaba. Mulujjukira omwana agamba bw'ati, basajja bannaabwe Mukama komawo taase Uganda. Bwekiba kisoboka bwekiba Mukama ensi gino tutunde endala tugende mu mulembe omulala. Ekyo nakyo kiggwe. Yesu wakiri akomewo, tutuuke ku nkomerero, atunde abantu abalala. Abagenda mu ggulu bagende, abagenda mu genda bagende. Nga ku mulembe gwa Luti, abazikirira baazikirira, abasigala ne basigala. Bwekiba kyekyo kye kiba kibeerawo. Omusajja akunyumiza n'akaaba, basajja bannaabwe baabakozesa. Kati ne bw'alyako akantu katono bw'ati azimba olubuto lwagaana okutereera. Mulwadde bamuwogola okugulu kwa kkono kwa ddyo, bamuwogola okugulu. Abasajja badinka, omudinka naye bannange Museveni. Naye mwebale nnyo abarespondinze, natandise okufuna contribution yammwe. Bambi bw'aba akyasobola tukyetaagira ddala obuyambi, tulabe nga tumutaasiza waali. Tulina omukweka okulaba nga tebamutuukako, tebamukwatako. Nzikiriza nga tebajja mukwata. Singa tuba tumuyambidde awo waali n'atafuluma n'atazungazunga. Yes, angezezaako okuyogerako naye leero kubanga essimu zaffe za communication nzibu nnyo ya Osama bin Laden. Sekendi 3 nga tennagenda ku mulongooti nga biggwa nga bwe mulaba firimu. Sekendi 3 omulongooti guba tegunnagikwatanga emboozi ewedde yonna ate nga muginyumizza. Bwe tutyo bwe tuli. Naye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mugumizza ku kyokugendako mu ddwaliro bambi afune ku bujjanjabi. Kyova olaba abasajja bamunoonya kuba bye babakola bingi. Nange ndimuko siringa bulijjo. Nina mikwano gyange baafunye accident wano ne bafa. Mulimu bannayuganda, mulimu so naye kale katugende mu maaso. Omutukuvu ne bwafiirwa takyuka. Temulabanga ne kuloka eki twasigala tuseka. Twasigala tunyumya ng'era nga weetuli. So omutukuvu ne bwafiirwa takyuka. Kati tulina okugenda mu maaso. Now, nafunye essimu yabadde nga bagikwesa ennamba ng'eri private, gundi no namba private, nga bambuuza lwaki nyonoona brandi ya NTV. Era mwawunye ne mugikweka kati senga ngisoma. Mumanyira brandi ya NTV kitegeeza kugira kwetaba mu gundi mu kalyoke w'ebijambiya. Chairman w'e Masaka yavuddeyo n'awakana n'agamba ate awo vidiyo egenda kuba etandise, leka nzijewo kano. Awo ngenda okutandikira vidiyo nkomawo. Now, abantu ba followers ba ASPC mwewire mwebale nnyo. Muli bantu balungi.
okusinga nga gye nkomezza. Mujjukira omusajja gwe twakubira amasimu, gwe nabagamba mu mukubira amasimu, ali ku nnyanja akuba abantu kiwookatta abantu. Pressure emuliko, bamuwadde amagye. Luli abadde ayambala ka t-shirt ka Uganda Cranes n'alyoka abaala ku kitundu tagambwako, bamuwadde amagye. Bamugambye abantu yagambye abantu ensi yonna enamba sizimanyi, mulimu eza US, mulimu eza gundi, abasajja bagamba okunzita bangoba ku nnyanja, mbunve ku nnyanja. Kyokka ate bano banemeza ku nnyanja, njagala kunkyusa, baganye bannange mu nnyambe, kati bamuwadde amagye. Aye nagundi nabo batya. Okitegedde? Kola bwoti, n'agamba abantu nemunteeka ku internet, ani yanteeka ku internet? Bannange mbeegayiridde muddemu mu mukubireyo olukubiro olulala. Tuddemu tumukubireyo olukubiro olulala, mbeegayiridde. Omusajja ulira amannya ge bamuyita, ali ku ddala lya kapiteeni Katembeya. Abonyaabonya abantu, asibye abaana b'abantu abatutte ekitaya, tebagendako na mu kooti, babawaayiriza obwereere. Naye alina abantu be yakwatamu abamu ku nnyanja n'abaguze ennyanja baadiiringa nabo, bavuba envuba mbi, bavuba obwennyanja buto ababe. Wabula abalala bonna yabagoba ku nnyanja. Abamu ku bakola nabo alina omuvubuka amuvuga ku mukaato ako ka speedboat ako ke batambulirako mu mazzi. Omwana oyo bamuyita Wumalu. Oyo Wumalu badima abantu mu nnyanja. Wumalu alina amaato nga 15 be badima mu nnyanja, ng'atwala amaato gaabwe ng'agakyusa langi, ng'eryato aliwamba libeera lirye, alikyusa langi n'ennamba nga ye agenda akola. Alina amaato gali mu maato 10. Bannannyinigo baba babadimye, abalala babasiba, tebawoza. Bano bo beeyagala. Waliwo Wumalu, waliwo John ow'ekatebo, waliwo Ronald. Ono Ronald gwe baguze ebyennyanja yabiyingiza e Busega, bamuyita Ronald. Waliwo omulala bamuyita Kaweesi, abeera ku mwalo baguyita Kamaliba. Waliwo omulala bamuyita Kaliisa, musajja Munyarwanda, bamuyita Kaliisa, ava Wesenyono. Abo be basajja be yawa Lake Victoria district nga 6 eziriraanyaawo awo. Abo bokka be yakkirizaako okuvuba kuba be bamuwa ssente z'ayagala. Abalala bwe bakusanga oba ovuba mukene oba okola ki, banaye mbeegayiride kapiteeni muddemu mu mukubire, ali eri gamubugumye edda. Kambawe ennamba ye, mbeegayiridde, njagala tumukubireyo oluluutu olulala. Bano abasajja batya. Wulira ennamba ye yiino, eri ojja kuyongerako koodi ya Uganda eya +256. Naye nga bwe ngisoma mu foomu ya Uganda eri bweti, eri 0756 16 60 65. Ye namba ya kapiteeni Katembeya. Atuttidde abantu okubamala ku nnyanja, awambye abantu ebintu byabwe okubimala ku nnyanja. Waliwo ennaku ezo omwana gwe baasuula mu mazzi, n'alagira duleeva we gundi pilot we adde emabega, ng'omwana awuga adde emabega, amusazise yingini amuwa mukutulemu. Ekiwujjo kya yingini kimutemeetemere mu mazzi. Abasiba abaali mu mazzi ne beekalakasa ne bagamba ffenna tuyiikeyo, temugeza ne mumugira. Omwana ne yeerwanako okuwuga nga ddereeva adde emabega amunoonya. Omwana bwabbulukuka ati nga bamugira okumusazisa ekiwujjo, bamusazisa ekiwujjo mu mazzi afe, aleme okuwuga okusomoka okufuluma ennyanja. Ennamba ya kapiteeni Katembeya mbeegayiridde, muteekeko mumukubire, mbeegayiridde, eri 0756
16 60 65 bwe tumukubirayo abantu nga 7 ajja kusaba omumukyusa baleka abantu eyo ennyanja si ya Museveni si ya nnyina si ya kitaawe. Now muwulire bankubidde nga bambuuza lwaki nyonoona bulandi ya NTV ne mbabuuza nze nabagambye okuzannya ekinigeria ky'ebijambiya ne bambuuza mmanyi kyekiteekinga okukola bulandi eyo eya NTV esinga abantu be batemyetemye. NTV esobola okugwa enkya neddawo omuntu gwe batemyetemye asobola okuddawo. Mmwe iffe twagenda okujja mu bintu bino nga twasalawo ffe tetujja kugenda mu nsiko nga Museveni naye nga naye bwe yakera n'akwatamu abamukkiririzamu ne bayingira ensiko ne kugwa ffe waliwo abayingira ensiko tuli mu luweero wo kati naye ffe tetugenda kubatta naye tujja kukola kyonna ekisoboka. Omuntu we yasalirawo kitange we yasalirawo n'atuleka n'abeera mu nsiko mwaka gumu nga yagenda tutegeera taata bwe nabagamba bwe yali agenda yansiibula nga ntegeera naŋŋamba ngenze wa Juma kuleetera swiiti yali alina edduuka lyangulirako swiiti naŋŋamba ngenze wa Juma kuleetera swiiti ne nninda taata ndeetere swiiti ab'ewaka buli ankoonako ne mugamba taata bw'aleeta swiiti sigenda kuwaako ne nninda omusajja nga mulaba mwaka 2 3 nninda swiiti nga mulaba ng'ali eyakimanya abaana bange batuuse okusoma naye namubuuza naŋŋamba awire nze nagenda kununula ggwanga era eggwanga bwe namala okulinunula nenvayo nga mubuuza gwe tewali kintu kye wali osobola kusitulayo naŋŋamba ze nagenda kununula ggwanga yagenda okukomawo nga tukuze ogenda okukutuusa mu nasale nga gwe jjajja okitegeera nga nabo bwe baasiba emitima ne bayingira ensiko naffe bwe twagisiba babuuka emirambo naffe tujja kubuuka era mingi tugibuuse. NTV temujja kuntiisatiisa simanyi oba yabadde NTV simanyi oba yabadde mukozi wa NTV ekyankoze obubi nti ennamba baagikwese mwandi nkubidde ng'ennamba erabika nenjigaba olaba bamwine nabagamba bamwine yatematema abantu nemuwakana vidiyo yalera ebuuza kino kiki kye tuyiga mu mbeera eri e Uganda gwe mutwe gwa vidiyo teguliko kyawandiikibwa ekinantomera kyenayogera naye sazze nakyawandiikibwa leero. Kiki kye tuyigamu bamwine nabagamba nze nabagamba abali e Uganda temumanyi Uganda abali ebweru tulaba Uganda nabagamba za problem of Masaka region simulala bamwine ne muwakana bamwine yabadde talina kuva Masaka nga agenda walala bamwine alina kuva Masaka nga agenda mu Komera si kye nayogera wano bamwine alina kuva Masaka nga ayingira Komera bamujje Masaka nga bamutwala Luweero abeeruweero bamwine wuuyo mujjukira omusajja yakuba abagundi tiyagasa emitiyana bamukyusa ne bamutwala e Bunyoro yakuŋŋana n'emugoba Bunyoro yagamba wano tetumwagala bw'aba yakubye abannaddiini n'abakulu b'ebika abakulu b'ekika nga yabakubye tiyagasi n'akuba bannaddiini ba bishop e Bunyoro tajjaayo e Bunyoro bamugjayo teyatuulayo yadde olunaku olumu bw'ati abeeruweero musirise babatemeteme nammwe muŋŋaŋale mugambe bannange tuufa ne muteriwa kukubaawo ne mutakola kiwandiiko kati kukwata wakiri mukwate ebipande mugaane bamwine okujja ewammwe babaleetedde bamwine atonnya omusaayi engoye ze zitonnya omusaayi bamwine omutunira bwoti atonnya musaayi mumukkiriza ajja eruweero mwenna mutudde mumukkiriza eruweero ab'e Masaka mukwate Sempijja ennyumba ye mugikube ku ttaka bino ebintu Buganda yabikola dda bajjajjaffe babikolanga gundi wa UPC be babadde tugira ennyumba ku ttaka obudde okukyanga ennyumba eri ku ttaka mukwate ennyumba ya Sempijja mugikube ku ttaka baddusizaawo bamwine waabwe era temumukwata
mukwate sempijja simanyi mwana wamwe simanyi ani mumukwate ennyumba mugikuwe ku ttaka ebitooke mu biteme. Leero mbadde ku vidiyo ya Sewungu Patricia alina ekintu kyayogedde abuuzizza ab'e Masaka temusobola kugula asidi. Waliwo ebintu ebyangu ab'e Masaka temusobola kugula asidi ne mubeera naye mu nnyumba n'owulira omuntu nga awandiika ku ddirisa lyo n'omuyira jaga ya asidi. Ne bwe beebika ebikookolo asidi ajja kwokya ekikookolo atuuke ku liiso alyokye. Kyangu nnyo. Ekirala ab'e Masaka era ab'e Masaka mwawedde emizimu gyammwe Museveni yagiwunzise. Rest in peace. Bajjajja mu tebagenda kwerwana ne mukkiriza ssente za Museveni basajja mmwe ne bakazi mmwe ab'e Masaka ne mutakwata Kiwanda kumugyamu mpale. Ne mutakwata Kiwanda kumugyamu mpale. Bino ebintu mpitamu biyite mbawagundi zokka. Omanyi wano twalina Teacher Lumbuye era tubakuba mu kirasi nga batusetingira bigezo. Abali mu kirasi ya Teacher Lumbuye tetusobola gwa bigezo. Buli namba gye yatusomesa yonna ezze ku UNEB. Omanyi teri kintu kirungi nga kutuuka ku pepa noonoonye namba gy'okolamu neekubula zonna ozimanyi. Waliyo n'omulala ayinza okutuuka ku pepa n'anoonya gy'akolamu nga zonna tazimanyi. Naye kati gwotuuka ku pepa n'ogiteeka wali bwoti. Nze nakola nnyo history ne CRE. Otuuka n'odda ku CRE ne weebuuza kati nkole nnamba ki. Bakuleetedde Samwiri. Bakuleetedde gundi Saulo. Bakuleetedde creation story. And Divinity 1. Bakuleetedde to creation stories. Differences and similarities. Nogamba kati kuzine namba nkoleke eriwa nga zonna ozimanyi. Kati notandika okujala noga eno ngirinako points 34 bwe nziteekawo obviously bajja kumpa 25. 25 25 ze 5 ne 1 ne weeroboza nga zonna ozimanyi. Saala ali mugezi naye nange bye nayiikirizanga CRE oyo ye nga bwondaba dduka nkuterako ekyawandiikibwa ekitabo essuula n'olunyiriri. Kati ffe abali mu kirasi ya Teacher Lumbuye zonna nga bwe yazitusomesa tuli ku pepa zonna bwe ziri era tewali kitusupurizinga wabula kye tweraliikirira waatali senga abeera takomyewo mangu. Kaakati awo ate ebigezo ebinadda nga tetubimanyi kuba kati tuli mu nzikiza. Duli Museveni tubadde tumusookayo bye yayogedde mu meeting Lumbuye byatuwa leero bigenda otuuka nga twabitegeera dda. Kati okuva Teacher Lumbuye lwe yakwatibwa bye bateesa ani abituwa tetumulina. Awo we wali firimu kati ebigenda okujja omwaka ogujja. Bino byonna bye batukola bye tubimanyi. Kakati guli omwaka biri bye bateekateeka okukola eri ebimu tujja kuba tetubimanyi. Ebimu Teacher Lumbuye bye yeeyogera tujja biraba bikyajja. Naye ate waliwo ebigenda okujja nga bitugwako bugwe. Kati abantu b'e Masaka ddala ne mutayiga Museveni ne mukwata ssente z'obukadde bwe 10. Mumanyi ekiri ku bukadde obwe 10. Lwaki Museveni buli muntu amuwa amabugo ga bukadde 10? Lwaki batta bakadde? Lwaki abasasudde mitwalo bukadde 10? Lwaki teyabuwadde minisita owaki? Lwaki abuwa Kiwanda? Kiwanda ali katebe babadde bamugoba dda mu NRM kati bamuwadde assignment enzibu bw'ogenda n'obakkakkanya ngenda kuwa ekifo kubanga abadde ku kabalaza. Najja Kiwanda ne yeetuuza ku mukeeka awo n'akungubaga ng'alinga akungubaga nammwe ne mukkiriza ne mukwata ebbaasa bantu mmwe. Ab'e Masaka ne mukwata ebbaasa. Ab'e Masaka mukimanyi nti mmwe Buganda. Bannaye ng'oggyeko ekitebe ekikulu eky'Emmengo n'embiri endala Buddu Masaka. Bannange mwakitukoze. Ab'e Masaka mwe mulidde empanga. Lwasa tubadde twamugumidde naye ate bwe kituuse Lwasa tubadde tutandise okumanyiira nga titwegumyagumya ngera omuntu omunnyonnyola
bageze ne batukubamu awo gundi awo omuziki ne full figure. Wapi ndulu wewe wolololololo ngaba kumazi Lwasanga byaka bakaitani bikini dikini nga byeka jini kali awo nengamba bannange omugagga Lwasa konzera kali tujja kugumirawo tubadde tulinga abaterera mutwezazaamu amaanyi mukutte baasa za Museveni masa kamwe atukoze bubi mu bintu Museveni byazakola temumuyiga temusoma Museveni ne bannange waliwo lwotunula ekintu nomanya nti kino ekintu nabagambye tuli e Masa ne Meriba Masaka mulemeddwa okujjukira nti no awo twanywawo amazzi mulemeddwa okujjukira nti wano twatuukawo lumu twali ne Museveni ne tutuuka mu kifo kino ekifo kyabalemye okutegeera nti ono Masa ne Meriba tulina kuwangulawo si kifo kutuwangula Enyonta yawali yabawangula emirundi n'emirundi twagisomyeko kuva essula 17 olunyiriro olusooka n'okkirira paka ku lw'omusanvu enyonta yawo buli lwe baatuukangawo enyonta yawo ne bawangula ne bayomba buyombi paka baatambula ne bakomawo paka lwe baamanya ab'e Masaka batekwa okuddamu batema ebijambiya paka lwe mulyerwanako babuuliridde wano effeze eyasooka babatematema gundi yagambye bwati bamwine yagambye president ye yalayira nti buli anaafa ajja muwa amabugo ga mitwalo ga bukadde 10 era n'ab'e Masaka abawadde bamwine yagambye president yalayira okubakuuma gwabalemereddwa nga muwa obukadde 10 ng'ekyo kiggwa ab'e Masaka temubanja nabagamba Museveni atufuga ebintu ebyo ekisooka Museveni mulogo buli kintu kyakola physically kibeerako spiritual attachment ensi ziri bbiri era ekyo kyekyandeeta bagamba ensi ziri bbiri Museveni buli kintu kyakola akibala mu two world gundi spiritually and physically Museveni abatema n'amanya ne bwana abawunika in spiritual world mbabuuliridde wano ab'e Masaka muwedde ate era ajja kudda abateme tebinnaggwa bulijjo mubeerawo ku ssente za Museveni bulijjo temuliwo era mu abaakutte ebbaasa z'abantu bammwe abaafudde kiwedde ekyo nkibabuulidde mwalemeddwa okuyita e Masa ne Meriba buli Museveni lwakola ekintu ekyo manya bakiyita batya muba mulimu elementi ye musaga eyo ebaddewo n'ekyagundi mando ekyakaggwa temwakijjukidde ekyakirumira temwakijjukidde ebintu ebyakabeerawo jjuuzi wano bwe muvaawo nga mugamba ne bannanga abaana ba Isirayiri nabo balimba baali bazibu ne batajjukira nti naawo banywawo amazzi olaba nze olutuuka awantu ngenda okuddayo mbeera nzijukirawo mbeera nzijukirawo era kasita ntuukawo bwe nti nzijukira nti awo we twagira ab'e Masaka balemereddwa okujjukira nti awo banywawo amazzi bali byabatuukako physically fe ab'omulembe guno bitutuukako spiritually kyova olaba Bayibuli bw'ogitunuulira olina ogikyusa mu nsi zombi osobole okuyita awantu ab'e Masaka mwawedde Museveni yabasasudde omusayi gwammwe yaguliyiridde mwabadde muyina okukwata Kiwanda ne mumukuba emiggo n'ebbaasa ze n'azikomyawo wabula bw'owulira obukadde 10 naye mulowooza obwo obukadde 10 mugenda bulira bbanga ki bayinza n'okukomawo ekiro ne babukima abo abasajja bave nako buli maka ge bawadde ezo ssente basobola okukomawo ekiro ne bagamba muleete ssente beefuula babbi muleete ssente z'amabugo ze baabawadde ne baddamu ne bazibajjako ate tolina bw'onojja gamba nti ne ssente baazitutte katimbu bamwine bamututte luweero etudde oyo malayika w'okufa gwe mulabira ddala malayika w'okufa gwe mulabira ddala gwe basindise wammwe nammwe ne mutuula
okujjako nga mutugamba nti mmwe muli mu kwepulipeyalinga kati mugende ku zadweya mugule amajambiya mugende mugule endomola za asidi kale bayibuli egamba bweti Katonda yagamba Isirayiri ngenda bayibuli egamba bweti waaliwo ekkubo lye baali basobola okuyitamu ne batuuka ewaabwe mu nnaku 7 nga lyakumpi n'agamba ngenda bayisa wano ku redisi mugenda tambulira ennaku 40 mumanye ensonga lwaki mugenda kuyita mulye wala wano ti waliwo abantu benjagala mulwane nabo mubajjewo musobole okutwala ensi yammwe bwe munaabajjawo abo bonna we mugenda okuyita tebali bamanyiira nammwe mujja kuva liwinga ensi yammwe omanyi lwaki abasika batunda nnyo ebintu by'abagenzi anti yagenda okukola ati nga bamugamba kitaawo ye nannyini gundi akeedi ate kitaawo afudde gwe nannyini kati omwana enjala n'emuluma ng'abaakeedi tebannasasula bali mu lockdown enjala obuyala ey'eddakiika ziizo omwana n'atunda akeedi tamanyi akeedi gye yava naye oli nannyiniyo kagizimba amanyi nti yagitandikira ku 0 ng'asula mu ntebe za gundi gye yava ne yeerwanako n'alanda paka lwe yatunda tayinza kutunda akeedi ekyo Katonda ki yali agamba abaana bano kituufu ettaka lyali lya jjajjaabwe emyaka 43 egiyise bano abaana tebajja divaliwinga kubanga balese ebijanjalo byabwe emisiri balese mikwano gyabwe emisiri juzi nabawa ekyokulabirako ekyangu kye nabagamba bagashumba tebannaweza myaka 10 Uganda ali mu kooti yaleese abo abaana ife abannayuganda abanyarwanda gashumba yakoze statement bwati bulijjo agamba mbuno mugezi fe abanyarwanda tuli bannayuganda nga bannayuganda abalala tuli bannayuganda nga abaganda tuli bannayuganda nga abakyoli tuli bannayuganda nga abakiga tuli bannayuganda nga abasoga weebale nnyo gashumba mukamusalireyo ne kano mukamumpeere abasoga balina we basibuka nti omusoga bwokamuli jinja yiganga basoga nemumirirwano mayuge Buganda emanyiddwa ensalo zaayo abakiga tumanyi gye bava abakyoli tubamanyi mwakyolirandi bannaffe abanyarwanda muli banyarwanda okuvaawa mwabesi wa kubanga nange kituufu njogera Oluganda ndumanyi n'ebisoko naye ndi weeyisinjiro ndi muganda weeyisinjiro omuganda omunyankole oweeyisinjiro kati gwe waddemba okungoba emisinde naye nange bwe kakutanda n'embuuka gundi n'enzira eri mba ngenze waka kinyanguyira nsobola okutambuza obutambuzi gundi ebigere n'ennyingira yisinjiro bw'obongo bye ejjinja oba ebunyoro naye nga ndi munnayuganda buli munnayuganda Katonda si musiru bannaye buli munnayuganda yamuwa paati mu Uganda bannaffe tetubasosola naye ate temukisussa nnyo gashumba mmwe abagobera ASP nabawe ekyokulabirako ekyo kyennyini kyekyali mu baana ba Isirayiri nga bagamba Musa baddidde gashumba ye Musa waabwe wabula ye Musa waabwe agamba bwati ffe tuli ba Misiri tetuva Misiri tuli ba Misiri Abebulaniya tetuva Misiri kati mutugoba tudde Rwanda bajjajjaffe gye basenguka okujja Isirayiri yali yakamala emyaka 403 mu Egypt gashumba kitawe mbuno yajjali ku 92 oh my God kati awo Bayibuli somako ekyo kyokka Bayibuli ojja gitegeera olabe Musa obuzibu bwe yalimu abasajja bayomba n'okuyomba ne mutuma passport mutuma n'endaga muntu basungu wavu nnyo bakakasa bo bannayuganda tetuganye bannaffe muli bannayuganda naye ate muleme kukisussa nnyo kubanga mujja tuletera ebibuuzo ebirala bingi mujja tuletera ebibuuzo ebirala bingi nnyo
tubamanyi nti gye muli naye ate temugezaako kusussa. Gashumba tweyanzizza muli bannayuganda era tubamanyi naye muli abanyarwanda abasibukawa mu Uganda kubanga buli muntu ina bwe tumusanga omunyoro tumanyi bunyoro waayita. Abaluuli tubamanyi basenyonyi senyonyi muluuli bagundi ono kyeyune ono wazungululu bannankabirwa abo baluuli tubamanyi. Era tusobola okumanya omuganda omuluuli tusobola okumanya ASP omunyankolo omuganda ekyo kikkirizibwa naye bannange abanyarwanda Gashumba bwe tukubuuza abaana abawala babadde wali baana bato nga baana bayomba ife abanyarwanda ate ffe abanyarwanda nemutuma passport za Uganda kwegamba ebintu bikonfusinga. Ero ye yatuma passport over bamukwate ekyo kyennyini Musa kye yali alina kati abanyarwanda abo okufuna Musa waabwe ajja abagambe tuddayo Rwanda. Oyinza okuwulira ttagali nze newuunya ebyo ebintu nabyogera wano abali eweeru ffeffe tumanyi Uganda okusinga abali e Uganda namaze kukyogerawo wano nenkyefasayizinga nabadde ndi awo nga Chairman wa NRM Masaka agamba bwati poliisi ku masasi ge mwakuba ebbali ate nga ndabye ASP mwali mulabula bali abantu oli omusajja yandaba mwali mulabula bali abatema ebijambiya badduke lwaki tebasooba ne mubakwata tewali wakyogera bwe nali sinabakyogera tewaliwo yakyogera. Chairman wa NRM yagambye naye nedda okusinzira bwe nalabye ono omulenzi ASP poliisi mu mututema ebijambiya enanga najja nagamba tukutte 15 betusuubira otema ebijambiya babagamba nedda sibeebo kati be batema ebijambiya bwe bagamba nti sibeebo omusajja yagambye bwati bwe kuba kunoonyereza kutema ebijambiya bakwate poliisi kati simanya ani agenda okukwata poliisi kyekyo ekiri e Uganda naye bino tubiyigamu ki naye ne mumulaba confusion eyo yonna eri awo bannayuganda ne mukwata miliyoni za Museveni 10 yazireese afuuyira Kagalo senga tebazigaana yagenza okulaba nga muzikutte anti muli baavu mwebale kutunda bajjajja mmwe era ogwo omusayi tegugenda kubalibwa ku Museveni gubaliddwa ku yasembyeyo okukwata bbaasa temwasoma komasi kati ate nsooke ngendeko mu komasi waliwo gwe bayita final consumer oyo final consumer akola bwati manufacturer gwakolera product si zonna bazikola nga za final consumer ono wawolosera alina simanyi departmental stores ezennene muzema wawula bannange nasoma commerce waliwo be bayita ba departmental stores waliwo simanyi ba wholesalers abo abiteekawo tebiba bibye biba butta abawooli agula akawujjo ajja n'agamba nze bantumanga n'ekipanka kyange dukoleteyo butto wa 10 ne bamukwata ne bakwata akaveera ne bakasulikako ensonda emu ne bateekamu obuwujjo ne bamala ne basiba final consumer nze gwe baba bakolera butto oli oloseera talina kyakozesa butto yamuteekaawo era waka bayinza n'okulya ebitali bisiiki naye oli tata wa ASP oli ali ye yatayagala kulya bitali bisiiki ng'atuma mutabani we ng'akwata ekipanka ng'agenda ng'aleeta product eyo era awatali final consumer oli manufacturer tasobola kukola product okitegedde Museveni yakiraba ye yakipulaninga dda spiritually and what emizimu gy'abaafa giggwera mu ba final consumer agenda okusembyayo ne bbaasa eyo yonna n'agiwongayo n'agiwongayo n'agamba yoyo yenna agenda ogikkiriza ogikwata byonna bitadde mu ye kati omusaayi gw'abagenzi guvunaanibwa ku basigadde mu nnyumba omwo kiwedde pasita ng'omanye ebyobusamizi ezo ensi zombi gye ziri bbiri era bw'osanga ng'omuntu agamba tonyumiza nze ndi mulokole tombuulira by'amalogo amalogo gye gali ogasinza businza maanyi
naye eddogo gye liri eyo ensi gyeri eyo ensi gyeri mwe mwawedde edda era Museveni temumubanja wabuzeewo famire yadde ssebo ne bamala obatema ne muwera bulungi lwaki si buli gwe batema gwe baweeyiye gundi bamutemye ne badduukirira ne bajja ne bamuweeyiye baamala kubaweza bulungi ekintu ekipulaninga nga bwe kiba omusajja najja n'omugugu gw'ebbaasa nga guwandiikiddwako ennyumba ya ASP ennyumba yani wano ali wano leka mbaleke sigenda bagerezaako by the way waliwo wano omuntu gwe mwansabye okubulookinga mbadde sinayagala kumubulookinga naye complaint zammwe nziwulidde nnyingi abantu mu kabokisi baŋŋamba wuuno wano mulabye ani Paris simanyi Paris kado biki sigenda mubulookinga kuba njagala awulire n'ekigambo kya Katonda ayinza okuba nga obulokozi bwagenda bujja wano wabula ate naawe tukusaba busabi mukwano weefuge wano tetuwemula tetuvuma okitegedde saagala onkake ate kukubulookinga sinnaba kumubulookinga abantu baŋŋambye gwe ASP omukyala wawaka omukyala atazaala mwana waka akola bw'ati sebo kunze ne mutabani w'omwavaawo bw'aba waalinze ŋŋenda omusajja n'agamba nedda kino ekyana kigende wasenga waakyo kubanga omukazi si tewali nsonga gw'ononfumbira mpanga wano baakuba mpanga nga bamuwaayira mpanga omukazi yagamba sebo taata mpanga kunze n'empanga omu yasigalawo bw'oba osigala n'omwana wo nze ŋŋenze bw'oba osigala nange mpanga aveewo ko musajja mpanga agende mpanga onoofumba yitawo namugamba wamma mukyala tuukaaba ono omwana owange abeerawo bwe kuba kumukuba tumukuba babiri bwe kuba kumutta tumutte bwe kuba kumusala tumusale ko omukazi tumukube ne balyoka bakuba mpanga kati omuntu yaŋŋambye kunze n'oyo simanyi Paris simanyi ani bw'aba walinze nvaawo bw'aba avaawo nze mbeerawo naye mwembi mbaagalawo mwembi mubeerewo naye abeerewo kyemuva mulaba ng'atunda nnyo simanyi Museveni muhoozi naye akimanyi nti kyatunda tekitundika mumuleke kubanga ekyo akyogera kuba naye awulira tekijaawo gwe nobeera ne komenti ng'eyo yokka yegenda tekuliiko ayongerako buli omu agamba nedda ssebo olimba si oyo nga gwaliwo gwe teweewulira nti nobeerako ekintu so sijja mu blockinga paka lwanankaka bwe nalaba nga kisusse kuba nange nzirayo nendaba video nga bwe nsoma comments zino mukama bawo omukisa nzizeyo ku topic kubanga ye yagambye alina obukakafu NUP ffe tutema abantu ne mutakwata NUP webe etema abantu mukwate mpuuga yakulira NUP mu Buganda ne mu Masaka mukwate mpuuga mu Mugalire era bw'aba yatema abantu mpuuga asibwe obattibwe naye bwe gumusinga nze bwe najja nenjogera nengamba nti bamwine yalatema abantu bamugjeeyo nze bwe najja nenyimirira nenangira mu butongole nti bamwine gwotema abantu wasigaddeyo sempijja abo gwe mubakwata omwana omu yagambye bw'ati ku bantu bamutugambe 15 nti batematema abantu bwe kuba tekuliiko muhoozi ne Museveni mubate abantu bamanyi abatema lwabwavu nti nno bakutte amabugo Museveni yayimirira publicly n'agamba ffe twasemando Zebula ffe twamuse n'abamusemba manyi nene bakwata omukazi ne bamuwa sente ne bamugamba serika genda onywa obuugi omusajja yamukuba akama n'amugamba kati nnyo obuugi n'agamba woowe ab'obuugi muliwa muteekemu amata mudduke muleeteyo amata n'agenda ne baleeta ekidomola ky'amata kuba okuva we wamanda okugenda wali awo waliwo ddayale wonna awo mu buugi ne bateekamu amata namwandu n'anywa obuugi obulimu amata n'agamba woowe mwongeremu sukaali kasukaali maama ne bongeramu sukaali mando n'agenda bw'atyo mwali muzemu muwulira Zebula mwali muzemu muwulira twaddamu okulaba omukazi nga jimu agiguddewo akuba mizibu akuba ziri tatatatata
coach mulamba sebo tayogera na kuogera ku coach we wa byagwa abe Masaka muwedde ekintu kye mwabadde mulina okukola mu 7 akiwulire mwabadde mulina okukuba Kiwanda emiggo ekijja ne kijja oyo Kiwanda mumulabirawo oyo Kiwanda malayika wa kufa era senga Uganda ekyuka Kiwanda alina okutubuulira ani eyatta Sheikh Nuhu Muzata Batte ebyo ffe tubimanyi mwabe Kampala temubimanyi abe Uganda Kiwanda alina okutubuulira ani yatta Sheikh Nuhu Muzata Batte oyo musajja nga baggulawo campaign yatwala yagenda azunga n'agapande ga Museveni agabagabidde Sheikh Nuhu n'akola bwati nagano kwata ekipande kya Museveni waita meka Muzata naafa ffe byatta Muzata tubimanyi era n'ab'okubuuza tubamanyi omanyi kye bivudde omanyi mu Buganda baali batukuza bulala munange toyogera mulinda agende toyogera ebyo toyogera siri olumu mama edda yali avumbika ettooke ng'amanyi okuvumbika ettooke n'alivumbika bulungi mwe mwali lyako ettooke vumbika oba akatogo munaye nkera tuva ku lubimbi tujjire ettooke lyaffe tulivumbulayo tufumbyawo bikyayi byaffe biriko mudalasini temuli mu kasukaali omusajja yali ayitawo awo atunda bwa nnyanja bino abantu bye basaagasaaga munange jangu tulye nti bannange munange ati nange okuva ku makya omusajja n'alyoka asimba eggaali kakati awo ffe abaagala okuyogera ennyo maama n'agamba akutunuulira eriiso n'omanya kyagambye ate twokaabe notandika omusajja yakyama n'alya emmere yaffe ne maama kimuluma naye n'agamba omusajja yagirya kati mu Buganda batukuza bwe batyo toyogera ate omusajja ne bwagenda ne babasanga nga mukinyumyako oyo omusajja namuwala nanga buli lwe musanga baali bamuyita kati ne bwe mwogerako yafa baali bamuyita Kabira yafa rest in peace Muzeyi Kabira yasimba eggaali najjalya ettooke lyaffe vumbike mu kyota ettooke lisuzeeyo ninga batugamba te mama akutunira butunulizi n'omanya angambye enveewo n'akutunda bwati n'omanya angambye ensirike n'akutunda bwati n'okaaba nga akukubisiza liiso ogenda okaaba ebyo bye byakula mu Buganda abasajja bawuliridde ddala nga bakola ekintu ekyo ninga baga gikwate sirika tokaaba toyogera ne batwala ekintu kye bamanyi ddala kati eyo ffe Buganda twagivaamu eyo Buganda eya musirike twagivaamu olowooza lwaki tebajoga bakiga kitebatematema bakiga omukiga akubuulira omukiga akubuulira omuganda mutudde awo omuntu afuye naga empewo eyonoonese kati omuntu abeera tekitegedde nti empewo okwonooneka kyekyagamba empewo eyonoonese oba ani ayonoonye empewo oli aba tabitegedde omukiga akubuulizaawo wange kati ate nze nange baabi nga nobyogera era kinnemye okwogera do you know why batugana obyogera twalina jjajja yagenda n'ava embalala nga waliwo omwana ayagala kufuka muto wange kato kange baali bakayita Ronald jjajja kyava ayitaawo omwana amugamba ewe nga Ronald amuyita Yoroni we izotwale Yoroni anyare omwana nakiddamu eri emmanju maama jjajja agambye mbu izotwale Yoroni anyare maama yakuba omwana emiggo kulwokuba ayogedde okunyaala mbuno okunyaala kibi jjajja nga yakyogera Buganda bwe bato bwe batukuza omusajja abatematema mumumanyi naye akuwa n'essente n'ozikwata ng'okimanyi omusajja agenze kukutema naye bannange eyo Buganda nze nagivaamu tewali muntu atakimanyi mu Masaka nti Museveni yamutema ate oba kiyamani we NRM ayogedde n'agamba poliisi ekyo kitegeeza ki Museveni is command of all armed forces kati omusajja agambye armed forces ze zibatema ani komanda waazo ani komanda wa armed forces kikwetagisa kubanga olina gundi erengera nonyonyola ebintu bino
chairman w'NRM agambye mu kunoonyereza bakwate poliisi. Museveni is commander of all armed forces. Omusajja agambye armed forces ze zitutema. Who is the commander? Lokechi yafudde. Lokechi ati mubadde mumusibako bingi. Rest in peace Lokechi. Taliwo. Lokechi taliwo ye yakivuddemu. Lokechi embeera yamulemeredde era Lieutenant General now. Ate ne mwene UP twafunye ebizibu. IGP yagudde eddalu. Kakati awubaddira ASP. Ne bamukuzaakuza mangu n'abeera IGP. Era enkya bwe mulaba nga nze IGP yagudde eddalu. IGP byayogera tebikwatagana, twagala kukola nteekateeka tumutwale ebutabika. Kati bwe mulaba ASP kubanga awo kyalina okubeera SSP simanyi oleete ani assistant biki ogende ku bwa IGP. Era very soon bwe mukomawo ne mulaba nga amayinja gakyuse temwewuunya. IGP yagudde eddalu ate ekifo kisigale nga bundi nga kyerere. So Museveni okukyusa bamwine n'amugjayo ako kabonero akalaze nti ekintu kye twogera kituufu. Kati bannamasaka bwe mubanga mmwe muyina obutiitizi temusobola kulaba ku musaayi gwa muntu abatema mmwe mutyo mutema mugule acid. Mufumba amazzi mubeere ne sigiri mu nnyumba. Abalina ku masannyalaze mugule zipakuleeta musirike. Omuntu akuba oluggi atema oluggi nga bwemugira teeka amazzi agookya mu bucket nammwe mubayire amazzi agookya mubayire acid. Bannaye ebyokwerwanako weebiri naye mmwe mulimu kiri abasajja baabo naye musirike. Abasajja baabo musirike. Bannange eyo Buganda nedda. Ezo empisa bazituyigiriza mu buto naye ate era batuyigiriza n'okwerwanako. Taata yatugaana kulwana waka naye nga bwe mugenda ebweru omwana n'akukubya ebweru tokomawo kugamba taata mutabani wa gundi ankubye gwe tolina mikono. Bw'aba kukuba akukube tolina mikono. Kati awo nga naffe tumakinga sure nti naffe kati tugenze be batukubye naffe ne tubakuba. Wabula omusajja mumumanyi abatema naye n'olwaleero agaboozi gakyali batuwe gundi batuwe poliisi batukyusize IGP batukyusize DPC waliwo ne gundi ndabyeko ono omusajja eronjo kyema nagambe wabula bambi ono ye DPC gwe batuleetedde bambi babalimba kemwakutte ssente za Museveni agenda kubatema n'ebitooka abiteme mbabuuliridde wano. Mmwe munalaga koddi ku butali bumativu. Mmwe munalaga koddi nti nno munyiiga. Bannange abasajja balangira Buganda kubeera mbi. Buganda mbi. Buganda esosola. Buganda ekola ki? Naye nina ekintu kye neewuunya leero kyenzizo babuuza. Nze mbuuza nga buli muntu afa bamukukunula mu Buganda. Lokechi bamukukunudde wane waffe Buganda wano. Wane waffe Buganda kiti kifumba. Nyakayirima bamukukunula wano waffe Buziga wano wansi wali Buziga wali. Buli munene agwa bamukukunula wano. Nze mbuuza Buganda embi mwagiyingiramu mutya? Ekyo ekintu nabadde awo kinnumya omutwe. Buganda embi kubanga nze bulijjo ndowooza nti Lokechi buli ku makya avuga kuva mu Acholi najja mu office akawungeezi naddayo ba mu barakisi obudde bwe bumukwata nasula mu barakisi kati enkera n'agenda atuuka mu Acholi ku Mande n'akomawo n'akola bamukukunudde wano alina w'amaka amayitirivu mbu n'Abaganda babi. Nalaba ono omusajja gundi Hilary Oneke ne gundi Speaker kati olanya eri ewaabwe nga bagamba eyo NUP abo basosoze abo Baganda nabuuziza ono omusajja olanya akera ku makya naddayo mu Acholi ne baŋŋamba nedda ne mbuuza asulawo woni waffe Buganda. Bannaye Abaganda ababimu ababeeramu mutya mubayinamu amataka mubayinamu ennyumba Abaganda ze batalina. Banenze mbuuza mu Abaganda babakola kinze nze kibatankola.
kubanga nsobola okubeera wano nga mbawolerezanga nabo si bangu naye nze mbakuliddemu kati njagala mutubuulire lwaki buli gwe bakukunula bamukukunula mu Buganda olwo Buganda yebeera embi mutuweeyo omuganda gwe bali bakukunudde mwakyoli nti omusajja abadde alina ennyumba kiti kifumba muwakyoli twalabye ennyumba kiti kifumba mwagirabye eri ennyumba bagiyita kiti kifumba naye eri mu Buganda banaye mujja kunsonyiwa bwentyo bwembeera nabibagamba kati mulina kungumiikiriza bugumiikiriza mukitegedde banaye buli omu bamukukunula mu Buganda naye abasajja bakubuulira Buganda engeri gyeri embi bagiinamu zi square miles bagiinamu amataka babagamba nno banga Buganda mbi mudde eyo omusajja ali mu kooti Gashumba ali mu kooti Buganda bwebambi buli omu adde ewaka tebakkiriza naye bakakkanye ku Buganda batema Buganda eri awo esirika kubanga bagiyigiriza empisa bannange musirike temwogera nti omusajja bwe mutaaveeyo ne mwogera ekintu ekituufu bano abantu bagenda nakubagambako wakiri mubagambeko Sheke yabuulira mpulira bulungi nti Qur'ani egamba bweti aya sisobodde gikwotinga kubanga sisomanga ku Qur'ani buli genda ya Luwarabu njagala yeyo Oluganda Mukama bwali bagimpadde ngisomenga ne Bayibuli lumu ulira ekintu bwoba wakinga tokyagala ddala nga kikunyi nga kibi ng'owulira ekibi kiri mu maaso go bagamba bwe bati kijewo n'omukono gwo kikwata okijewo bwe kiba kizito nnyo nga kikulema tosobola kukikwata n'okijjawo n'omukono kijewo n'olulimi lwo kyogereko olulimi tebakugamba nti lukombe ku ttaka ekintu ekyo kyogereko kitegeere nti okyogeddeko kale wakiri bw'oba tosobodde nga n'olulimi lulemeddwa okukijjawo ekintu kino kikyawe mwabadde mulina okukyawa esente za Museveni ne minisita w'ekiwanda Kiwanda akola kambaka yamugambye nzereka ngende nze muganda munnaabwe nzereka ngende mbakakkanye nzereka ngende mbabeeremu najjamu n'engatto n'atuula ne ku ttaka pretense ekyo bakiyita pretense mbu Kiwanda yabadde abalumirirwa mmwe twabagamba bannaye tujjeko Museveni ne mugaana ffe aba diaspora kuba ffenna tetuli ku ground diaspora kye twasobola twakikola n'olwaliro tukyakikola abantu bakyateekamu ssente ne tugamba ku ground kati omusajja kasita yatuula kati atudaivatinga tetukyayogera ku buwanguzi bwaffe nti Museveni twagala Ntebe bijambiya yatukalakata eri Museveni ayinza okudaivatinga kati emboozi zakyuka tetukyamubanja kubanga naye bwe yatuulanga n'awulira gwe n'otambula n'omukazi ne bakulangira nti sebo gweho nale bonsereko oyo mukalutaaya oyo mukakulisi wa jaddi naawe owulira ng'ekintu okikyaye omukazi otandika omulaba nti n'omubi kubanga mukakulisi wa jaddi nawuliddeko ne yangamba mbuno yali mukakapere ekyo sikimanye ekyakapere naye ekyalo ekya Geoffrey Lutaaya kyo nsobola okukikakasa kubanga nkiwulirako ng'amubuuza Fatumali jaddi pulira njagala tuba sikia omwoyo gunuwa naye bannange gwe wulira nno bwe batambula mumulangira oyo mukazi wagundi oyo mukazi wa kapere oyo mukazi wa kapere amukyawa n'agamba yo bannange omukazi ono embaga efiira mu nnaku 2 namugaaga omukazi gwe bw'obanga wali mukakapere genda nino omubuuza ate ogoba wa kikapere si muntu oba kulisi wa jaddi si muntu nze ebyo sibiinaako obukakafu mbu wammansereko gwe oli kyali wange lwakuba wandyezange ojja zireeta musajja gwe kati wamawulira wakiri mukyogerako n'awulira nga ekintu akikyaye kati Museveni yatudaivatinga buli lwe twamugambanga wabba entebe y'omwana entebe n'emutama kati yatudaivatinga mutema abantu emasaka kakati yagaziyiza ekitimba empigi nakamalo bagamba nti empigi bajja n'ab'empigi bakaaba kakati agenze Luweero kati tetukyaddayo okuyogera nti Museveni wabba entebe oyo Museveni omutuufu
oyo Museveni nze waliwo yamunsomesa gwe bwabaka ekintu kyonna kyoyagala ku Museveni inbox me oyo ye Museveni omutuufu twamulangira entebe nawiranga ekitebe kimutamye n'agamba bannaye ye ekitebe kino n'abuuza kati nkoleki kantemetema abakadde kantemetema abakadde kakati awo ffenna tuli ku kimu tukyasooka kulwanirira bajjajjaffe bannange temutema bakadde nkya n'atema temutema bakadde nkya n'atema ekyentebe yakivuddeko kati awulira entebe etandise okunyuma entebe omutto dululi yagitulangamu ng'omutto gukaluba nga gumunyiga kati omutto gwatandise okugonda naye mukama yeebazibwe spiritually twamugjeemu spiritually Museveni twamugjeemu era talina Museveni talina ndagaano naffe ekintu kye twakoze spiritual simba eyo eyinza n'okuba nga yeeyuwa omusaayi ogwo gwe Masaka kati mbabuulirira wano nsaba mukama akitubikulire buto omusaayi oguyiika ogwe Masaka guyinza okuba guli mu kulwanira spiritual simbo gye twakoze okusazaamu Museveni n'endagaano ze Museveni akola ndagaano mpya mbabuulirira wano lwaki atwala musaayi gw'abakadde spiritual world ziriyo za spiritual world mbadde sinayogera ku luzungu okuva lwe naze wano nkubuulirira wano ekintu kye twakoze okusazaamu endagaano za Museveni n'ettaka lya Uganda tusobola okubeera wano spiritually nga kyekiri e Masaka kati Museveni alwanirira gundi Museveni alwanirira ndagaano ze kuddangulu waliwo abagamba kakati abalalu bano mbusimanyi okwate maapu ya Uganda genda obuuza ab'e Masaka mbabuulirira wano okwokubikulira osaana okuba nga oli spiritual nnyo okulabe ebyo byabawa ssente Museveni akomyawo ndagaano essente ze mwamuwadde aziddiza ab'e Masaka muzikwate essente ze twamuwadde ne tumuggyako eggwanga lyaffe azibakomerezaawo nga ye musaayi mugende maaso n'okuzikwata mumuddize eggwanga buli omu gy'olikola simba eyo ne bw'ono gikolera ewiiki buli lunaku oba mwezi oba myezi ebiri paka Museveni ng'avudde ku ntebe ate temuddamu kukwata ssente ya Museveni mbabuulirira wano Museveni ali mu kuzzaawo ndagaano ezo ze mwamenye mwe abatono abagimenye waliwo omuntu yangambe wiri osaana okuba ng'olina following y'abantu nga 7,000 bawulire ebigambo byo Gideon yakola bwati Gideon yayina amagye mukama n'amugamba aba basajja bangi nnyo batooleko bagambe nti atya agende yali alina simanyi mbombuno babasajja 6 ba 8 ebina ne bitya ne bigamba aba basajja ba Midiani gye tulaga bannaye si bangu iffe tutidde n'abagamba mu muddeeyo mukama nkyava mugamba n'abo bakyali bangi aba basigadde era bakyali bangi batwale ku luzzi bonna test eriwo batwale ku luzzi bafukamire ku nkoma bakomba amazzi ng'embwa oyo yekka n'asobola okunywa amazzi ng'embwa yayise test egenda okulwana n'afisawo 2 n'abalala n'abagamba nammwe mugende yawangula n'abantu 2 ennamba gye nnina wano bwe mukola kye mbagamba mwe mugenda okuwangulira Isirayiri okuwangula Abamidiani ebiseera ebyo kyatwala abasirikale bangi yabawa testi paka lwe yasigazaawo abatono mmwe bannannyini kigambo nabagambye mukwate ssente Museveni mumuddize ssente mumenye endagaano Museveni alwana endagaano egirako musaayi endagaano empya eya Yesu yajja n'omusaayi spiritual world Yesu yayiwa musaayi okutugula Museveni ayiwa musaayi okubagula muzikwate ebyo temwina bwe mugenda bisanga mwamuddiza ssente alwana baddiza ssente mwamuddiza ssente alwana baddiza ssente njagala obukadde 10 ogenda bulira bbanga ki obukadde 10 omusajja atwala kati abatidde jjajjammwe ne generation yagisse musigadde momboze mubadde kujjajja wabula kati family yonna future yammwe agiguza obukadde 10 muli bameka ekisooka ezeza amabugozo okazigenda batematemamu
gundi yabba ssente ente z'amabugo wire yazibba era olwazikwatako wire n'agenda kuti ate yo gavumenti ekola bweti eprotectinga ono yakwata ebbaasa kubanga ayina attachment ne mu protectinga temumukwatako nazibalyako zonna mwena ne musigaza ekikolimo. Spiritual world is real. Mukama ye yatutuma, mukama ye yantuma okubagamba muddize Museveni ssente. Bulijjo si kibagamba kati naye alwana zibaddiza muzikwate agaziyize ekitimba ab'Emityana bakaaba simanyi mubende abeeruweeraze mwenna ayagala baddiza ssente ze mwamuddiza atwale ettaka lyammwe n'eggwanga lyammwe mwe mumanyi. Nabbi Katonda gwe yawalananga ye nabbi atayogeranga mukama kye yamugamba bwe yakyogeranga kyabanga kimuvuddeko bw'atyo bw'ayogera mukama temuddamu kukwata ssente ya Museveni. Mukama abawa omukisa. Vidiyo ewedde abagitegedde bagitegedde abatagitegedde tebagitegedde. Enkya tujja kusoma ekyawandiikibwa. Nja kuleeta ekyawandiikibwa enkya kikyali kinene kiringa ekya bulijjo naye kinene. Buli bayibuli lw'ogisoma ebeera mpya. Mbasabye okukubira omusajja kapiteeni ono. Kapiteeni amannya ge bamuyita Kapiteeni Katembeya. Eyeefudde ekirala yeefudde nti ennyanja jjajjaawe ye yagikola ki? Ye yagisima. Olaba ne Buganda olwawo okulaba omukungu wa Buganda nga azze embuna agoba abantu ku nnyanja ya Kabaka wali ate nga Kabaka ye yagisima. Baatugaana okayita akayanja ka Kabaka muwulidde eyo nnyanja ya Kabaka. Ku nnyanja ya Kabaka wali gwe wali olabyewo olwoyo gundi ng'agamba muve wano eno ennyanja ya jjajjange eno ennyanja Ssuuna ye yagisima. Gwe wali owuliddeko abaana babeera awo ne bazannya ne bavuga ebigundi batya ne bawuga ne booza pikipiki babagamba bugambi bannaaye temwonoona environment pikipiki mulyoleza eri ebbali amazzi gana machafu naye tewali muntu gwe bagoba ku nnyanja. Naye Museveni agoba abantu ku Lake Victoria ng'akozesa ono omusajja Kapiteeni Katembeya. Mbagambye mumunkubirire essimu okuva mu nsi zonna alabe gundi muziyita mutya ez'enjawulo code numbers ez'enjawulo alabe ku z'Germany alabe ez'egundi alabe ez'Uganda alabe ezaki. Mbeegayiridde ennamba yeri 0756 16 60 65 eyo mumukubire essimu tumubiriitirize emisana n'ekiro. Nkugambye baamuwadde amagye barakisi namba kakati ate ffe awo ate ffe ne tukakkanamu kati twongere tugamukubire atuke ekiseera nga n'essimu agitya. Nkugambye waakiri tukyogereko tukijjawo n'olulimi bannange n'olulimi lutuleme okukijjawo n'olulimi. Naye bannaye tukyali kubiri bye bagamba munnange abantu abakulu tebabaddamu. Abantu omuntu omukulu tebamuddamu ng'akola bya nsonga naye omuntu omukulu ng'akukakkanye kaakutema. 1660 65 okoze 56 esembyayo 65 Amanda giddemu esembyayo 65 so si 56 65 ene badde entuufu yonna naye esembayo yegizeemu. Thank you so much. Mukama bawo omukisa. Katusabe. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza Mukama olw'olunaku olwaleero tukwebaziza Mukama kubanga oli mulungi nnyo. Olwaleero tumazeeko omwezi ogw'omunaana webale Mukama. Tukwebaza kubanga ogutuyisizaamu. Waliwo bannaffe abatasobodde guyita mu Mukama. Waliwo bannaffe abatuvudde ku maaso ne batuluma nnyo nga bajjajjaffe ab'e Masaka. Naye ate Mukama waliwo abagenze nga ekugamba nga kyewuunyo n'abeewaabwe tebannakkiriza nti no bagenze. Babadde ne ssuwaddiru y'obulamu nga bagirina nga babakuuma nabo Mukama tukulabye ng'obatwala
mukama guno omwezi tulabye ku bajeno nga bakaaba mu situuni. Jeno n'akaaba omusituuni nga n'akazindaala akatya akasabise nnyo si kulwa nga jeno afa. Kati mukama guno omwezi ogutulagiddemu amaanyi go, kati mukama tukukwasiza ogw'omwenda. Mukama ogw'omwenda tugukuwadde nagwo gutandike ku mukama mu linnya lya Yesu otukole bulungi mukama. Mukama nkusaba owonye abaana b'abantu, obasumulule, obawe ekisa mukama, tubeererewo kubanga gwe gwe tusigaza mukama. Taasa Uganda omusaayi gukome mukama, twongera okusazaamu endagaano za Museveni alwana okunyweza endagaano ye, naye naffe mukama tugaana. Amaanyi g'ekizikiza gaweereza galwana okulaba nga banyweza endagaano mukama. Endagaano twagimenye, nabo balwana ogizza, tugikutula mu linnya lya Yesu. Era ne mukama bannayuganda bawe obuvumu obugaana ssente za Museveni kuba twazimuddiza, kati ate waliwo abazikwata mukama. Tusisinkane otutaase mu lutalo luno lwe tulimu olw'omwoyo n'omubiri, otubeererewo mukama mu linnya lya Yesu. Abalwadde mbasabidde mukama abasumulule, ab'amabanja mukama abasasulire. In the mighty name of Jesus Christ I have prayed, amen. Abaliyo gamba nti ayi mukama olunaku olwaleero mpulidde ekigambo kyo, nzikiriza n'omutima gwange, njatudde n'akamwa kange nti ndokose mukama, ndokose. Amiina. Mukama abawe omukisa. Waliwo wanankubira ndi mu budde kamala ogenda omusisinkana. Mbagala nnyo mu mukama waffe Yesu. Mweraba ndowooza byebyo. Bw'oba olina kyonna ekyokuyambisa oli omwana, alinako obujjanjabi, alinako n'ebirala, so inbox me ojja kunzikiriza, nze nja okwogera naawe, nze nja omutuusaako ekintu olwa security y'obulamu bwe. Mukama bawe omukisa. Mbagala nnyo mu mukama waffe Yesu. Mweraba.